senga omukyala asobola okunyumirwa okwezina naye ate n'atatuuka ku ntikko nti ye asobola. Ekibuuzo kino kizze kibuuzibwa nnyo era mbadde nkifuna nnyo. Senga mukazi wange ngamba anyumirwa nnyo era asiima naye simutuusangako ku ntikko. Olowooza aba nkiina oba nedda? Nedda aba takukiina. Omukazi asobola okunyumirwa okwezina era n'anyumirwa n'ennyumirwa ddala nno naye ate nesobola kubeera nga nsammula oba nga ntuuka ku ntikko naye nga sitoma ng'olugendo olutambuddeko era nga ndunyumiddwa engeri gy'oluntabaazizaamu oba engeri gy'oba ontambuzzaamu. Mugamba mukyala bagalwa abalungi abeekumira kusenga face 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Munnange waliwo ebintu ebigaana abakyala okutuuka ku ntikko ng'ekimu ku byo oba ng'ebimu ku byo biri ku mukyala nga ye. Nabagamba kigambo kugaana kutuuka ku ntikko oba kigambo mukyala kulemererwa kutuuka ku ntikko. Si gwe omwami wekka nti gwe avunaanyizibwa. Bw'osobola okwekejja neweefunugula olina alina okola ebintu nga bw'olina obikola naye ate era nennemererwa okutuuka. So si gwe wekka annemesa, nange ng'omuntu nsobola okubeera nga ndi kizibu ekinnemesa okubeera nga ntuuka. Abakyala nga bagamba mufune ku ddagala ly'amazzi, mufune ku ddagala ly'apatayiti, mwerabirire ate ofunze ne ku mmana. Naye oli mugazi olinga ekizibu mbw ate oyagala kutuuka ku ntikko. Omusajja ajja kuzina buseero bonna bonna abumaleeyo bwonna obusobola okusamuza. Oleme osamula agambe oba obuzibu buli ku nze. Naye munnange nze nkubuulira bino obuzibu tebuli ku ggwe ddiya. Obuzibu buli ku mukyala nga ye y'alina obuzibu. Asobola okuba nga yeetereeza n'obeera ng'osobola okubeera ng'okola kinga omusamuza ng'ekyo kitadde n'ebbali mentale. Abakazi kyekitonde kigenda okujja mu kwegatta oba ekigenda okugenda mu kwegatta naye nga mu mutwe mulimu ebintu nga kanaana. Alobooza bino alobooza biri tasobola na kufiiringa kiri awo kati bw'aseetukako oba bw'asirittuka n'ajjako eno n'addako eno gye muli n'awulirizaako kunyumirwa okugamba nti nanyumiddwa nga twezina naye saasobodde kutuuka ku ntikko. Kituufu yanyumiddwa era nga bw'akyogera naye ekyamulemesezza obadde ali on and off atesitingako kakini ng'ate bw'addayo eri atesitingako kakini ng'ate bw'addayo eri. Ogamba ali mu mbeera ey'okuba nti alinga omuntu ali wakati w'eddungu nga tasalawo oba ngende oba akomewo. Then n'ekirala omukyala asobola okuba nga yakibikira obufundi ensulo ng'ensulo zino eno zaazibikira emisuwa gyafa dda nga tasobola kubeera ng'asamula. Infection zitulidde zitumazeewo ate tetwagala kwejjanjaba tetwagala tugambako. Kati omukyala buli bw'abeera ng'alina infection nga byamuzibikira ne bw'omuzina otyo omusajja watuukanya kufunugula mugongo okukutama naye ng'oliko kizibu okubeera ng'ojja mmusamuza olw'eyo embeera. So si nti gwe wekka ng'omusajja nti gwe osobola okusamuza omukazi naye kennyini alina okubeera ku byakola okubeera ng'asobola okusamula. Naye bw'anaaba nga tabikoze then yolekeerezze togenda mumusobola. Muntegedde baddiya naye ng'ate osobolera ddala okumusamuza singa aba akwesize singa aba akuwadde obwesigwa bwe bakuwadde omubiri gwe nakkiriza era n'anyumirwa ebyo by'omukola ng'abinyumirwa ddala okuva mu mutima munda si kunyumirwa kungulu. Abagalo bano abantu abakuwoleza nti nanyumiddwa naye ng'akukiina nga mutuufu talina kye yawulidde akimanye ovaako akasente ayagala akuwaanewaane mbuwulire mbuli bwakabi naye nga tolina by'oli. So omukyalo osobola omuzina n'anyumirwa naye ate era n'agaana okubeera ng'akola ki ng'atuuka ku ntikko oba n'alemererwa oba okusamula n'aga amazzi oluusi ge muba munoonya n'ogamba naye namuzinye nga ndaba anyumirwa lwaki gaagaanye okujja. Amazzi gagaana kubanga tebagakaka. Togamba bugambi nti kanga kake galinga ntikko togamba nti kati ngenda kutuuka njagala kutuuka munenzimiriza munensirikirira munendobooza nensamulawe pyu munentuuka nedda ddiya. Olina okubeera nga omubiri gwo gukonekitinga n'omukiro ogukulimu. Omubiri gwo gunyumirwa ebigenda mu maaso obifiiringa ng'obifiiringira ddala paka eri ku mutima ku mmeeme munda. Awo osobolera ddala okubeera ng'osamula osobolera ddala okubeera ng'otuuka ku ntikko ate era n'omwagala owo kimwanguyiza nnyo okubeera ng'akuzina ebinyuma. Waliwo ne busitayiri abakyala bwe baagala nga ye amanyi kamukolera. Naye abakazi abamu asobola okuba nga yali ne John nga John amukwatamu bulungi n'ajja ewa Peter nga Peter musajja wattu ye tamanyi byali bikkolera. Ye baabadde atagalamu baba abadde alimu ebyabwe bibadde bya mpolampola nga bino byonna tabimanyi. Oluusi ng'alina nayivu ekyo si kibi okubeera nayivu. Sometimes it's even good. Nga tamanyi nga tajja kutegeera nga gwalina omugamba nti munayinza nno ndaba wano pata zange zisumulukuka nnyo
singa oba onkubye ku nkyabali awo n'amanya era n'ategeera ekyokukola ki ekyokubeera ng'akolera omubiri gwo. Naye oba tomubuulidde, tomulaze, tomugayidinze, ate omusuubira okubeera ng'abitegeera, tajja kusobola kubeera ng'abitegeera. Gwalina obimutegeeza abitegeere. Bw'onaalemererwa obimutegeeza, awo oba olimbyemu. Aba tagenda kusobola kubeera ng'akola ki? Ng'ategeera embeera bw'etambula. So gwe ng'omuntu weemanyiize nti w'owuliranga ng'onyumirwa ng'omusajja akuzina, ng'owulira nti alina waakoona ddala ddala awo nnyini w'oyagala, kwatanga mukwate omunywezi omugambe awo ddadi tovaawo. Awo tambulira awo oba oteka sipiidi tosala. Oba oliyagala yongezemu omugambe kakati yongezaamu pepe. Owulira omusajja ayongeze ka sipiidi osobole okubeera ng'osammula. Naye mmwe mubeera bubeezi awo n'olowooza nti buli kimu kigenda kukola mu magikale. Musajja wattu naye yeekubako. Agenda okugenda ewa Saala nga Saala amutuuse. Agenda ewa gundi amutuusa. Naye ggwe toyamba ku musajja ate towulira owulira nti binyuma naye tosobola kumuyambako. N'ekirala bagambye emibiri gyammwe gyesiba. Omubiri oguba gwesiba omukazi kizibu omutuusa ku ntikko. Ne waaba agambye nti kale let me pay attention, mpulirize, nyumirwe and I enjoy and all that stuff. Asobola okunyumirwa naye atera munnange n'alemererwa okutuuka ng'alina kusooka kwejjanjabako. Mufune ku ddagala lino eryoza mu misuwa. Gyeriri ofumba n'onywako kamunye gyali wabwerere teweetaga nagenda ku dduuka mu mugulu bagenda kunoonya muhina genda ku ttale oba kozi ng'obeera mu kibuga awuloleka ebezze. Oba obeera mu kyalo genda ku ttale weenoonyeze kikamunye ekyo kwata kamunye omwita kamunye mufumbeko bulungi nnyo nnywa ajja kuyambako okwozaako munda eyo. Mwe steamingeko. Steaming oyo si mulungi era sijja kugamba nti mukole buli lunaku. Twani mukoze tutyo oba banga kiri wani mukoleddemu. Bw'oba osobola mukole omulundi gumu mu mwezi ng'ate wakava mu nsonga. Ate bw'otuula ku baketi eyo tosukka ddakiika 25 nga tonnagivaako. N'amazzi g'okozesa olina okukakasa nti tegwokya nnyo. Amazzi ago tugatabulamu eddagala. Osobola oteekamu kamubiri, osobola oteekamu oyo kamunye, osobola okuteekamu bino ebiwunyisa simala lavenda bikyeza sibyagala. Muteekemu eddagala erigasa. Osobola oteekamu amatovu. Obikwata amatovu gakuyambako ku bbugumu. Obikwata amatovu gakozesa bayiza emirundi ebiri. Osobola ogasteaminga oba ogakolamu powder. Ne gakuyamba ku bbugumu ly'omu mmana n'okuganywa. So okwata bulungi nnyo amatovu ago n'ogateeka mu bbaafu oba mu baketi n'otuula ne weebikkako bulungi n'osteaminga ku mmana eyo n'ebeera ng'omubiri gugenda gwonderera mmana n'ebeera ng'etekaluba. N'ebeera ng'eta biri byonna ebitadde munda bicaafu ne bifubutukayo n'obeera ng'obeera kkiriya wali wonna mu nsonga z'okwegatta. Munzikirize nkomaawo temwererwa subscribinga kulayikinga n'okomentinga. Omukama banjagalire abankuumire temujjanga okwo. Yeah.